kwebaza enkyatukeera mu Parliament bwe tunaavaayo tugenda ku kitebe kya National Unity Platform bwe tuvaayo ekiro tugenda kubeera ku Namuŋŋoona ewaka era enkeera ku Thursday tubenga tugenda ku Orthodox Church gye tugenda okusabira era ebisinga byonna tugenda bibalira Namuŋŋoona Orthodox Church bwe tunaamala olwokuna olweggulo munnaffe tugenda kubanga tumuzanzika ku bijja bya jjajjaabwe twongera okwebaza sozi nga tannatandika bannaayi tulina ekijjulo kya Nakimuli kyatugabudde temukireka awo sooke mufune ekijjulo kye ekyekalangala kyatugabidde ekisembayo tulyoke tugoberera ekiddamu. Nebaza Mukama olw'obulamu bwa maama wange era nebaza buli omu azze wano mbebaza keya gye mumuwadde ng'akyali mulamu. Amannya gange bampita Namirimu Melanie Ssuubi. Mbebaza nnyo okumubeeramu buli kimu kyabadde ng'akola.